Inside Story Uganda, real source of political updates. Sultan Joseph Tamale Mirundi gwendi naye Mzemba sekerera bani musajja wa kabaka Kagogwe Fulgencio ali wano ayambadde kitegeeza toli Muganda musajja era nze bw'obimpita nkuyinza n'okutema oluyi bwe nkuyita musajja wa kabaka naye oli musajja wa kabaka anti si toba Muganda musajja wa kabaka toba na kika Kagogwe ow'amawulire wano kubanga si musajja wa kabaka bimanyi anti kankubuulire musajja wa made in Sereko Sebuliba anti abimanyi yasoma kiwanvu nnyo Sereko ngombo atayogera teyejjusa waliyo nabbi atayogeranga abaana babasala n'akala negundi boogere ebyo byansereke byo byagende bigundi byata ebitali mu reasoning nze yabyogeranga nga tukola ffenna nenseka ne mubuulira wabyogera because wakola naye yes we yabyogera nga offense ko Omuganda bw'aba yeeyanjula yeeyanjula ne roolo y'ekika kye kyakola buli kika kiina loolo mu lubiri ndi muzzukulu wa Mugema ffe bajjajjaabo nga mmala okomaawo era ekika kyenkima tekifukamira wa kabaka we are the custodians of the kingdom kabaka bwatta Mugema bamuttirawo kinsanyusiza ebyobuwangwa bibanyi bulungi nnyo n'ekikakyo ekyenkima buli kika kiina kikikola mu lubiri omusu we gukwata toilet paper kabaka teyetunula mabega akunama bukunami ab'omusu ne batereza nabo bakyeyagalya musebo bw'ekibajjako I don't know how these Baganda built up ebintu bino ne babyeyagalya buli omu ne bamuwa loolo ekirungi siri wa muso mwe mukola kibenkima anti ffe ba custodians kubanga mu Buganda bakabaka baggwamu ne wabeerawo omulamuzi baali bamuyita Ssebwana ne alemera ku Bwakabaka kadde bababuulira nti omulangira eyagenda e Bunyoro yafunyisa olubuto omu ku bakabaka baayo omukazi ku bakwini be Bunyoro ne bamugamba amutte Katumba n'agaana Katumba yali Munyoro kakati eno bakabaka bwe baggwayo Katumba n'abayita n'abagaa nti bannange eno ewaffe waliyo omulangira gye yava Katumba ow'enkima enchende abanyarwanda bakita inyende ati enkima nefuna amaanyi muki mu Buganda ow'enkima tafukamirya kabaka ow'enkima ngagwe Tamale tofukamira ogambye abaki bakola bati abayise baki ab'omusu bakola mu ttooyi ate kakati bakyenyumiririzamu nnyo ate nabagereka si wa musuku ga byonna abikola ffe ab'enkima kabaka bw'aba agenda okuwasa ffe tupima muzzukulu waffe n'atatta mukole ffe tumupima kakati if you were Muganda you introduce yourself to the kabaka using the law of your clan but the Baganda bagezi obutasosola abatali bano abafukula ziika bbuli omukyotala ne kabaka bedde ekika kya nyaabwe have you understood it? Yes. Nti omukyotala ne Ssaabasajja kabaka n'Omunyarwanda atayina nga taata we si Muganda bo baaba olukusaba eddirabika by'abanyaabwe kabaka yidde ekika kya nnyina this one Ssaabasajja kabaka Mwenda Mutebi w'okubiri is the only nkima kabaka in our history mu byafaayo bya Buganda era ky'ova olaba nti bamugema batabuka bali babiri one recognized another one objected obuzibu obuvaawo nti Muteesa okuwasa ow'enkima it was reducing the role of Mugema yali asazeewo akolekana n'abazungu bamutwale ye he preferred okubeera omukoddomi wa kabaka era nalaba akavubuka nze Saabaganzi ye mukoddomi wa kabaka ne buleeta entwe ebyo bye mwogera Abaganda ekyamusajja wa kabaka bakijja Ghana Asante Maani kiva Ghana gye bakijja ako kannanta we twakoolaba bakajja Bungereza
nti bw'aba mu Lubiri Birmingham agenda bugenzi ako kananta bagenda waliwo omusajja bamuyita Nakatanza Nakatanza yagenda ebongereza myaka gya 3 najja n'anyumya kyalo ne kikungana ensi nekungana nti abange ennyumba ya Katikkiro wa Bungereza abakungu evanga kunona kuli evanga wano kabaka yamugana okuddamu okunyumya because Nakatanza was a fool oyinza otyo comparinga Buganda ku Bungereza at that time. Okay, wabale Mwami Tamale, Muhammad Segirinya yabadde mu kooti. Segirinya bwe bataka ne mukwano gwange Honorable Alan Sewanyana mama wa Segirinya ne basaba kooti ebawo omukisa bagenda ajjanjabibwe yagambye is battling skin cancer. Mama wa Segirinya bwana abatamwefuddeeko ng'omwana we is going to be killed. Basegirinya bayina okuva le baakwatibwa bayina abanene ababakoleramu. They don't want to subject them to a trial because a trial will reveal powerful people. All of the time kulemesa trial. Nabaganti ayadima yabesi. This is a strong opinion. This yes. is a strong revelation you're making. It examine the situation. Every time they don't want the trial. Aina skin cancer. Aina lung. Yamufunyedde. Handle the case expeditiously. Alemeko bwena bagamba nti akomewa no bagira kumbwa yakola ki yafudde yakomyewo. Yes yakola kudduka ono oguma zambiro. But I'm worried about Segirinya as I was worried about Nsereko. Nti ekintu bw'okitunuulira mulimu very powerful people era abaana bayinza okufa the way alako obutafiira mu kkomera tukiyita elimination murders. Bw'oba oyina ekintu ky'omanyi Kenya Ouko yafa yali foreign minister, but by the time we left the power nga bamugyeko buli muntu yenna ayina connection ne Ouko yali amaze okufa era wadde mweyavaako tewabangayo keesi yaki enonyeza ku Ouko bonna baali babasenga bamazeewo mbagamba waliwo kibayita elimination murders. This is what I knew. Tize naberanga mu State House nga nze situla ku table zino eza Museveni abagenyi ko batuula biki entebe yange njisika n'egiteeka ku kisenge eri andaba ngobemu. The issues that you are not supposed to know agobemu olumuna wandikanga kapapula nenkawa Miriam nti we are discussing serious issues of left, but ekibi kyakyo tebaba discussing serious issues n'ofuluma. You take the attention of everybody. Ate fa bamawulire tuyina ekisirani. When information is leaked, they turn it to you. Tegowa biriikinze. So I used to escape. Abasajja bayinza okutegeera ti obwedde omusajja mwali tie information yangifunye ne bakutta ekiro. That's what I used to do to survive. And I was not interested in hearing serious issues, security issues. No. Yes. So kati Segirinya kivaamu ati anti Segirinya yalajanye ngali maaso ga let justice. Tolooza nti judge yetamanya nti oli mulwadde oba toli obadde obikozesa ebbanga ddene. Segirinya leti Segirinya emulate agundi ani ono aliwa Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye. Whenever Kizza Besigye is arraigned before court, accused of committing an offense, Besigye appears in court. Waliwo lero yagenda mu court nakana sijja kudda. Muntawanyiza bwere sijja kudda. That's Besigye, I like him. If you are challenged, why do you arrest me and keep me in custody? By the time you arrest me, you have evidence. Tukyabuliriza no. It is in the interest of Segirinya to allow the trial. Naye mulimu abatagikiriza abagenda obatta abaana abo. You can predict. Yes. Nti wali abanene bagana okubajjako obwemupi ekibayamba to be different okupressurize government obatta being MPs. Government negaana ekitegeeza government n'omunene n'abanene abali ku Basegirinya balwanagana tactfully. We shall use the media to get them out using MPs. MPs bakwatibwa. Well,
Segirinya nafuna omukisa okuwulira ng'oyogera ayinza okubeera omukambwe gy'oli ate abeere mukambwe ekimu nga bwe twamulabye ku banne bwe bali mu NUP yayogedde ebigambo ebikaawo okukira omususa kubanga yali ayagala nsirika amusondere ssente alemereyo. Come back and face the law. Yavumirira ab'ekibiina kye be yagambye nti bano bagamba nti yali yeerwaza. Mulowooza nti bwe tebamanyi abaliwa abo zembeewuunya emitwe enagisi eziri mu mitwe gyamu. Immediate Segirinya was released. Where did they go to? Bagenda wani wa Bobi Wine. Yakitegeza Bobi Wine tali wala na government. Bobi Wine is informed. Era bano balwana kumujja nedda face the trial. Ofire mukagulingo owoza ofune obereke exonerated nti nasanyuse nnyo ne mwana ngo bokolo bato kyalina byoyagala saagala nayagalanga nnyo ebyenda by'embuzi enkoko biki sina byenjagala kale omusajja bamugambye walimba nti Mirundi yafumye first lady tekyo gwenyini n'omutwe gwo gwabiyo besend nengamba okuwangalanga kulungi. I have been exonerated. Ate mwana nge kyenayogera kanjiko naye omulenzi mubi omwana yaleeta omuwala yatusombera ffenna bannalumanya ne basaalumanya tubonyeebonye. Omusajja gwe bayita Bukenya okyamujjukira aliwa Gilbert yali mu UNEB mumujjukira Bukenya okyomujjukira kaakati bano nga babala kabusenga n'entwiri yakubanga opinion polls ng'alaga nti first lady agenda kubusekera bbaawe. Because in politics, when you wanted to seek for the presidency, you write a book. Wrote a book. Obamba bazinaye yawandika ne first lady yawandika. Nenga kakabusenga kikababaki kabaso koze kambabazi. Akasajja ko kafere nnyo. Kava mu family embinya akakasajja. Mumanyiti akakasajja katabule somera abana ne bafa ne bakanoonya bakwaso omutwe ne kadduka. Ako kakabusenga. Bakono nyimbalala bakaso omutwe ne kaddukira ebukojja bwake esironko. Kikakulira okujja. Ekirungi bakabushenga mu Uganda bangi gwoyogerako. Akati nfuna amawulire. Nfuna amawulire nga gagamba nti waliwo olukwe olw'okuwamba UNEB. UNEB bamala ogiwamba batampalinge n'academic papers za first lady. Yes. Which happened. Bukenya bali bamujjewo nga bataddewo ntagale. Bani Monday nga bakolaga n'embabazi. When I wrote it in this book, nalindo was nyamba bano. Ayagala kubba 5 billion ate kwa muntu bane wagulu mu bene mujita bane mujje no bana duka. She must go to new visa in Sweden amazi. Okay kale. Kakati okiraba kyeyafu namulavye ng'omusajja mupamu malawo amugandi. Nibwe tugenda kusonda ezizo omusajja yazigana zizi sitaniki tuleke omusajja tumusonde ezizo tuleeta era bwazireeta ajja kwafuwala nnyo naye atonzije okusegirinya kati mwami Tamale. Yes. Because and nkugambi what I'm telling you is the fact. Always be exaggerated. I wanted to be exaggerated to Suvumanga kufased Trump mulimu Trump kakati obana vuma facility atenza nti amusesa wala bamu bijoko ne bamu babu jonse bane babu jamu myaka 10 ngejoko bali mu jemu kakati ne basegirinya kyemba gamba stand for trial. Yimirirawo omusango gw'ebijambi yagukoleki koti yesalewo egutandike naye waliwo atoyagala musango ogutandika gy'okutta Segirinya n'oyo omwana Sewanyana era oyinza n'okusanga ng'ebyo ebirwadde bayiiya biyiiyi bw'oba omulwadde tojja bw'oba omulwadde tojja nga kati bwe namukuba ne mbaga nti mukomyewo bamuleetera ku mbwa mmuleete taze yazze naye alina skin cancer bwe yagambye omulamuzi era n'avumirira wayiswa mufumbiro lwaki ompayiriza ayina skin cancer why ayina skin cancer tajja kuwoza onoogoma zambiro. Why doesn't he now accept the trial to commence? Waliwo omunene omunene ali mu basegirinya yabakozesa mwami Tamale lifutasooka omuleke malirizi wano elifutatu omuleke yenkutwaleyo elifutatu kati mwe muti okutta wagamba afaanana atya ina amaaso
galimu obumyufu muyinza kanti asula mu kikumi bamitani erifu 3 anti ye 13 erifu mulogo muki imulogo aina amaso galimu obuki bomutulya bote enzo kanti mulimu amanda jologera ganda yo tubawanika tubakubane sente zaabwe amakutiya kutunya buli wayagala okuloga bali balabyeko omuntu abezinzemu emyaka 10 buli wayagala okuloga amweze kanemba banemba komyawo ogenda we lift but this is ending ne okuloganga kwa okuloganga but okuloganga kwa bei okuloga si kwa bei aba bakugamba nti leta akakadde ka sente leta kisibalogo omulogo wa 10 satu wano gwe bayita gundi omumanyi mama fina kabiriti abo bagagga busibalogo gwe bayita kabiriti omumanyi semumanyi kabiriti ali awo abeera bweyogerere kabiriti akwata omuzimu gwa Museveni nakuwa minister ate jebete biliyo ebyo byakifere bya buli kalulwe kabeera wana ave Tanzania musajja muziba kabiriti kubuza abantu bamanyi kabiriti yagamba omusajja naye gwe nakwata omuzimu gwa Museveni notya n'omusaba ng'odduka buddusi pa sente zange nenzija ku radio nengandi bananga waliwo omusajja kabiriti yakwata omuzimu gwa Museveni n'asabira omuntu wa yali yagubu mu maddo bwa minister naye aganye okusasula omusajja nampita nangandi why ogamba ani koze gwe genda osasule kabiriti nasasula kabi bamwita kabiriti abeera bweyogerere muziba mu Tanzania naye aloga akalulu kawangula kadwa kite wakosa kabiriti ono nakuyambako ne batakugoba mu State House nze sagala ngako State House yali abujozi ituzerire bakite okosa kabiriti nakuyambako ono kwagala kunniam sente zo ne ngoberera niem I was relieved obujozi obuliyo tontwala wa kabiriti natasoma nze kabiriti simwagala natasoma natayina diguli najoko wa diguli no omujiji kabiriti simwagala that system is wrong amaso mamyufu nze njenda ba amaso kabiriti si oyo oli erifu 3 amaso ge mamyufu bwegati kakaba n'omusaye oyo muloko kakensa ta attira wa ino buyinza obutano obulamya oyo ali wafu nze nzikiriza mu Katonda sikirizibwa kutta ate Katonda teyatonda abo lwaki era nze njagamba Katonda nti lwaki wabigenda nambuza nti lwaki mugambe gwe lwaki sitaani yakule mwale magana n'omugoba n'omugobera ku nsi omuntu eyalemwa Katonda nze namusobola lwaki teyamusanyiza omu ne baawuka abaana baliryanga bemba bati abasoga bemba bati nendo temere mboli mukapanga bwendifa abaana baliryanga naye akabanga okamanyi akabanga kumbucha drink anti ngokubulya kana akabanga kabasoga kawuchi wuchi lwaki okatemera mu emboli kale oli musoga tokimanyi kitegeeza anti mukawuchi wuchi mwatemera emboli agiteme emboli jatemera mukawuchi wuchi ogimanyi soko tunyonyo inda katini omanye ebintu bino wano tubera mu class nga tuyiga omusoga yayemba ati nenda ntemera emboli mukapanga bwendifa abana baliryanga emboli yerumonde amuteeka mukapanga munsiko katulabe wano kyembuuza omusajja ayimba tiagenda kutemera emboli mukapanga akapanga ke kawuchi ate ateekamu ati ekatali ya lumonde ekatali ya lumonde lyazizika mu ddala gwe tomanyi basoga basoga naye temumanyi kiki akayimba kali katya ntemera emboli mukapanga akapanga kekaki kekawuchi kati ate akasika akateekamu atya emboli mukapanga emboli ndala wali emboli eyindi emboli gyateeka mukapanga ndala mukasiko ndala kiki mboli kyeyo emboli eyo emboli etambula n'abantu emboli gyanoonya etambula n'abantu let me tell you olukangagga lw'abakungu mwogera ebintu ebitaliyo mu nsi abagenze mu UN I was saying I saw 71 bwentunulya embeera yenaalemu gyerimu wadde banjoga ne bambulunga naye yambulunga yali oku yalina byakuba akubiddwa mukozi namukuba namugjawo tayogera na mawulire talina wayogererwa wonna akubiddwa nadduka has lost the battle eyankuba yali oku so 71 delegates kakati nkubuulira
you don't know how UN operates. UN nabagamba nti nze mumpe sente mba training media team ya government. Why? When you go to UN, mufune ebintu bibiri. One, your ambassador to the United Nations, Ayebare. Adonia Ayebare. Ne ambassador wa mu America. Baba wandikire barua through Foreign Affairs who are going to attend. Era amawanga amagezi agatalinga Uganda tebatekayo ba amawulire bangi. Owamawulire tebamuyita wa amawulire, bamuyita diplomat. Kubanga oluyingira mu UN village nene nnyo taagayo yetandika okukola ki okwogerako. Naye abawana abatabala bo bakulisikinga Rwanda eyinza okutwala abantu nga 10 nga bamawulire naye bataddeko taaga ya toyina kyofiirwa because those people don't know you. Naye you cover all the meetings in the UN village. Kakati I want to ask you. 2, the president, if he is not going to go, the same process applies. Baba buli ani agenda okujja. Tegundi agenda okujja. Status ye bayanja wulo. Aba elevated nga kati ye president. Kakati, let me tell you, okujja konga mbusiru oba butamanya. There are 2 issues. Ezibatawanya. The Prime Minister of Uganda has powers to give permission to government officials to travel. Chibaddewo okuva ku Nsibambi. Chibaddewo okuva ku Adyebo. Era nabagaye nti Adyebo yali musajja nga principal wa ssomero. Museveni abamu Prime Minister byagezesa. Tewabeeranga gwe baali bajereze nga Adyebo. Adyebo kyafuuka ekyokuzanyisa nga teyeemanyi takola kyanti. He died omutima yafa kumubirikako byatasobola. Naye yagamba Kezuka, you will not travel. I'm not seeing any relevance in your trip. Kezuka nakwata olupapula lwebwandiikako, I will travel because you don't know the importance of my trip. Kezuka n'agenda mu Coffee Marketing Board twali tukyalina nga tebanazifera tebanazibba zimalawo zaaliwe Kenya gyeziri. So you're okay with the 71 delegates this government sent? Eya Prime Minister President n'agamba n'agamba Kateegaya, you go, yagamba Kezuka, go to Parliament and apologize to the Prime Minister. Airo yogere ntoyina buyinza bugobaka kwano nga owa Coffee Marketing Board. Kezuka n'agaana. Museveni directed Kateegaya to go to Parliament and make that clarification in the presence of Ani. Kakati some people bayinza okuba tulina abantu ba mirundi ebiri. Those who are cleared by Nabanja and the presidential representative. There is no mutubulire. Mumanyi media. Tell us who delivered Museveni's speech. Is it Nabanja or Vice President? Vice President. Ekitegeeza Nabanja is not Fuluku. But in Nabanja, what you people don't know, nti mweyo UN village, era waliwo omugezi akyogedde ti Uganda is going to organize a UN G77. If you are going to organize and you know that everybody will converge at the UN village, ne bamutwala ekyenda. Kubanga Katonda abayambi. Ti instead of natambula ne president nga tugenda okuteeka Commonwealth, buli nsogi kyalamu. But if there is a UN conference where you will be able to meet everybody, what's the problem? If Maka eyamba abantu bonna bali prominent mu nsi okumaginga emakka kikulemerako ki okubasangayo on addition to prayers the official function kiba kikuyambi omusuubuzi oba omuntu yenna opportunity eyo tibonna bagenda ku converginga wa emakka I will attend my prayers and then jovula bamba komawo ala abatalina byakolayo abalaba lwayo kakati I have no problem with the delegation. Why? Bwe kibanga delegation was properly utilized, but the confusion was chimbagamba ti ababasajja Museveni abampe mbasomesa toyinza kutwala abantu 7 without a journalist. Baba joka timugenda mu press conference zaabwe
Muzo boycotting. But we tabasiru. We are more intelligent than these people. Toyeza kutwala abantu nsanvu mu omu. Ngate muli munnamawulire. Ngate muli munnamawulire. Tekiriyo. Okay. Era singa batutteko bannamawulire ngo wamuniza ngo wani. Vision ina kapasa okwegenderayo. Tebali. But once you create nti nabanja fulukuti nga n'ekifaananyi mwe baamukubye tekimulaga nti yabadde our speech was participating in a group discussion. Oh, okay. Yes, but because you don't know mbabuulira nti bano bagirabanga joyriding. Omukulu yagenze mu America ne Museveni. Okay. Primitivity. Kakati olunaku lumu Museveni embarrassed these people. Twali China. Tugeze kujjayo sente wewola sente za standard age rero yalaba mu works ministry ya works ngivuddeyo costas nya mu works. Yes, agenda kuva mu hoteli nga bipagenda ku costa nya zibipangisiza yabagamba mumanyi nti tuze wano kwewola sente temungoberera gwasigala wano entwe zaago hoteli. How can you take for costas? Ngate mugenze ko chimu chibagala joyriding ingene yani atasola na kuziba binya bya lugudo nacho kiri nyenyenye n'entwe yacho n'entwe nga mutegedde this is not joyriding. Okay. Olunaku lumu angobole namusabye namuyigirako ebintu bingi byali byagala okubba sente naye nga abachina abo bemulaba bagezi abachina balina companies bayina eya gavumenti tegabanguzi ne bawaayo eya gavumenti gye bakola n'omuntu omulala Mirundi eyegaba enguzi. Kakati president yagenda mu Maxim Bank mwe yabagiragira bateeke ebbaluwa nga tayagala kugaba nguzi. Ebbaluwa byagitwala mu banka egaba enguzi. Museveni atuuka mu bank Maxim Bank China banoonya ebbaluwa nga gyeri gyetunuddeko bwekati ogabbi waliyo wagisodo ambassador wagiso niyo dirutya RDC no muteka mu powerful embassy ke China. RDC former wagidoso ara mujukira RDC wagidoso batunulira bwati omusajja anoonya ebbaluwa bulingi this bulingi manyaba China abamu babatwale bwe no igoluzo they speak Polish English. Yeah. Until the man told the president, Your Excellency, it seems the letter was not brought here because I've checked it here, it's not where to be. Nenga kasiji shikati n'entwe zaago gwe agitwala mu banka egaba enguzi. Kati Museveni kyava akagamba mu Luganda uno omusajja gwe muzanyirawo esente zayina mu banka yezisinga eza Uganda Mirundi 10 muleke kunzanyisa wano ebbaluwa eriwa kiwagidoso oba bakijjayo kiwagidoso ne batwala kiwagidoso. Your Excellency, the letter must come Museveni yabaga now wagidoso nekidduka emisindo genda kwemba se kiwagidoso nenga ebbaluwa bagituttewo wagidoso nalete ebbaluwa. Era Museveni yakwata peni bwati n'agamba omusajja wa banka, if the problem is within my people that they did not bring that letter here, do you see my pen? I will chop up their heads. No muchina na ajukwata. If the problem is in my bank, I will use this pen. Gondi wagidoso why city yalwawo mulira chichom ba kutwala baruwa jibanabba wagidosa nogeno negidoso che base otegeera nguvu kati abo ba diplomatisi akabanga kumbucha anti kabanga kakati noga anti okubanga kakati akwade chupa ya kabanga ojani mpaka mukamanyiza bomanyiza akatono bwe kagwawo atofa njokolonga kabanga kali constant oyagalaga bakuwa buli vanywa lwa mwezi anti kabanga akuletera uchipanga mukaga yekisirya babunywa batya katola boyo gonde muganda nge Professor Sali yakola ogwo mugundi omutete president yakuyeya nego wakusanyeza ko tokwagala ngunonya sigulaba. In fact Professor Sali mugambe anti ababasiru bamunonya umusajja president yagenda ne siri wampako kamlwachi wampako nganonya abana this man you gave me one ngomanyika lungi nebo nzera gwensenyesa
omutete gusigala ne mukamwanga kawunya bulungi ngunoonyeza wonna sigulaba nja kuleetera box. Okay. Muzeeyi Nyabudoze ngoma akutumidde. Muzeeyi Nyabudoze. Abaganda bange waliwo Kaginya bange tuyina embaga mwala waffe agenda kufumbirwa emijeera wano kulenda Kasongola. Iyo grupu yange bampe ente abaana bange bafumbirwa. Ne bakuwanze tebampa. Gwate gwetunda ente. Mbabeeramu engoma. Obawaayo engoma obawaayo luddawa. Mba ngoma wonna. Kinyogoga Kyarushebeka Kyeshande Kinoni. Neba ngai kitange gyali enda kuzo yakaddi wali waka. Ani nze Nyabudoze. Aliyo Kaviri. Kaviji. Kaviji. Ngenda genda yo mulabe Kaviji. Gende fenna nja kutwalayo. Ekirungi nawo manyiyo. Ngambe waka abeera otavaawo. Bali bamuyodde ku kugundi mu koti egende mu koti Erwero. Nagamba kankime mutabani wange. Natuuka Erwero omulamuzi ye yadduka. Nali mukwate tei kayagala kubba kitange. Muyole mukanyuke mutirisa duke. Banangoma saba nafe gwanga tulina we tulifugira. Ate ye Ntaganze mumanyi? Ntaganze ngoma mumanyi? Ntaganze yakutumidde kwali awo one of the richest people in that area. Yes. Era bangamba bali bangambi nti Kasa Saida alimo kola olugudu nduteka mu chorus. Olwa Butalangu ngoma. Jangu. Jangu wesimbewo. Engoma? Nakasike North. Omanye nti abantu banjagala nnyo why. I'm a nationalist. Okay, njaga tumalize bwe. I fight for everybody. New. Njaga tumalize bwe. Era kyemvamba gamba. Ngo mukubalwanaganya nnyo ne banna. Bagenda okusokola. Kakati tukolewo practice. Emirambo tugijjem kajja kava mu mmotoka. Omaze banga. Bano abafino tebadduka. Nga tetunnategeera birimu. Tumala okukubira katagga tiirula. But nga bano bakyaliwo temubakkiriza kusimbula. Bwetusanga amagumba nga abasajja bafino batwa okuleeta emmotoka ng'emboka etokota emboka etokota mbagambi nti ebintu bino ekibi ekibiriko ebintu bino okusokola abantu they are done when you are still alive. Bikolebwa okyali mulamu. Ebifu tebisobola kukola ki kubanga luli wayina okugenda Dubai nabo babikujjemu nti bakutwala waliwo kiriniki eyo nebalizinda nanyini bajjamu baba mutte bantu bamwepikira kubanga gye bakugamba okugenda kati oyo yamanye Dubai nawe yonna nti baagala ensiga eya type eno oyo kiriniki oyo bebali mukwano tamanyi nti n'abaana be bagenda batta mbabuulira muli esente naye eziriibwako nebo muna yokola mwabagagga abalina buli kimu mutujonze mutunyeteko mutunyeteko mutulemeseza n'abaana bafokosamu temujja kufukula bantu temujja kufukula kubanna bakutte nasose nembalika tolaba libwe nabagamba nti nabalesemu obutambise bujja kubwa ngamba luwalinga into trap batulusize nkungana nnyo bwe nabo ba mujja kulaba ddu kaswale ajja kuswala muve ku bantu bati abaganda bakuga nti olekanga mu ensiisi bezirira mu ttaka naye n'ensiisi bezirirayo nabo mubisokole mu abalina ssente mubisokole mulabe don't link kusokola abantu my money. I will not talk to you when you link muba mu ssente njokole omulenzi oyo ajje ntulike maaso ge mujjemu obujozo. Don't link the two. You have my money, you have been grabbing my money. Not kati ajja meeting gye bamufubutuddemu kati ayagala alowooza ndi desperate. Okay, webale nnyo bwami Tamale nibo ndibeera desperate siryogerako na mulenzi oyo. Good. Sijje kwogera Minister wa Justice alisasula katono njagala funa bantu mwami Minister wa Justice and Constitutional Affairs Nobert Mao briefly onako tusozo okulaba. Okay, kati kanfuka nsomo bakabwa abantu kubanga nabo banji ebyamma okambireke mawo mweleze olwalero Minister wa Justice bamuganti amateka gamwegaye. Yes, Minister wa Justice and Constitutional Affairs onako olwalero akisinze ku kibiina kye kya DP n'agamba nti agenda kulwana mpaka okulaba nga amagye galekera trial y'aba civilians mu military regional court martial naga kikyamu nnyo bannayuganda okubanga batulugunyizibwa in the hands of the army naga tekisoboka ba civilians balina okuteekebwa mu kooti zaabwe si bino ebya court martial agenga minister agenda kuyiwawo omubiri oyo Justice and Constitutional Affairs. Mutuufu let me tell you ate awakanya government mwali mu byakola no mu government mubeera mu the voice of reason
me I don't oppose government, but let me tell you, ebyo na Museveni byamubula bubuzi yabula solution nti atwala ababbi mu makomera ne babajjayo abalamuzi ne babata balina kateero babagula. Yes, the issue is the judges. They are timid, but you are sent abalamuzi. Nabagamba nti there is no way a judge can remand omuntu azze nga avudde na lufeenya nga jjudde ebiwundu nga constitution yakugamba no evidence shall be allowed if it is reduced under torture ogoba mugobe with the no one sent. Kakati today, let me tell you, even the court, the soldiers should not allow lumpenis in their courts. Lumpenis. Gana gabiga enkoko nako gali mu kooti. Napatwala yo. Yamaje. Kooti yamaje tezanyirwako. Okay. Tutandikira ndo in America. Makande kawedi mu mitama. In America. Even the lawyers to stand in a military court, ayina kuba one of the best. Okay. Naye Museveni obubulwa bwe yabulwa. Nze Museveni mubuuza ekibuuzo kimu wempagirira mmawo. Eki. Singa tukwata omusajja yambadde ebyafaaza nga si faaza nabba abantu mutwala Lubaga. Is he a priest? Ebyafaaza nga si faaza. Ali mu byambalo byaki? Byafaaza. Tumutwala Lubaga bamumanyi. Can you try a masquerade in Lubaga? No. Mutwala mu court. Why do we try the civilians? Kubanga bo mukubulwa kwabwe bagamba tenable the court with an item that is a monopoly of the army abayeri ukulutenja mu maje ayina namba ye amu maje ayina mu namba mu deployinga ebena sibikiriza I support mawu wabale nyo message onagambye Linus Muchwezi Masidi nze siva wano sivanga ku Tamale Mirundi yebale kajja katera kiryandongo information is power. Mr. Tamale Mirundi information is power. Thank you. Kizito Siraje Masidi kijura kungu bali kuwereza ono Salongo Bernard Chimengo omutete n'ekisubi ekitete byanjawulo bazibumbira epakanyi. Hello Adam Kungu kajambo nze bene empata kwendinyo Mr. Tamale big up Adam Kungu, thanks for the show. Let Tamale okay good okay onuni wabyona kibari Tamale mugonza muno. Thanks for the show bro Adam. I love Tamale Mirundi, his ideas and Babalanda. Kungu katonda kuwangaze nzekeni okuvedia ra Congo tumbude. Hello Kungu and Tamale, thanks for the program. I'm Gerard Kiswata. Lero mukukuna vungazi n'obusungu bungi muwonga ali Masindi. Anguyo Joseph Entebe Bukitoro Mirundi ansanyu sanyo. Webale program nze bere Masindi webale kuwereza. Hello Adam, webale kutuwereza nze Tata Putin okuva Amuru district. Wamitamale wefuge. Yes, wefuge Momitamale. Yes, wefuge Momitamale so mubaka. Okay. Webale Momitamale. Chichi Momitamala. Tukomye okumpe. Muleze mujozi. Ajoze family yange. Kuva mube atajja kusasula. Wirupe. Kera kumachwa mukolimira kumukunamira kumukolera chicho na. Kuba tujoze nnyo.